ye Yesu olwazi olwase oyo gwe neekutenywedde waliwo lwembangwa anyimusa anyweza Yesu yenanga empya erimu obuwanguzi obusukulume Sitani bwalumba amakago Sitani bwalumba ekkanisa sirimu bwalumba omusaayi sebije binumbye wange nayo lwazi nandibadde nafanadda nayo lwazi binje bikubye ekkanisa nayo lwazi ndikulwazi nakwata sita kati nawe kwata tota kwata kubalwazi buli kukyenda munana akatonyeza musanvu era ng'oli mu programu yaffe n'enganzi muwanguzi yetawanika tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mwami Lutalo. Mwami Lutalo, Musumba omaze okwanjula omukyala? Maze. Kanisa yeesigadde. Tusabye ebbaluwa y'omusaayi empya. Tugenze okugifuna kati omukyala twali tulina okugenda mu Ebeneza okufuna batukebera omusaayi tufune ebbaluwa empya. Omukyala oli aŋŋamba nti nno tugende e Mulago. Antwala e Mulago gye batukeberera omusaayi. Akati ne banjjako omusaayi naye ne bamuggyako omusaayi. Kati bamala basooka tukansolinga nga bakansolinga. Batumala ne batuggyako omusaayi ne batugamba tufulumeko ebweru. Ne tufuluma ebweru tumalayo eddakiika nga zaalinga 3 wakati wa 3 na 4 ne batugamba tuyingire. Akati twayingira munda ne batubuuza nti ne bambuuza nze nti no singa osanga nga evudde mu musaayi omusaayi gunga mulwadde oteeseteese kukola otya? Naddala kati mu kiseera kino ng'ogenda kuwaza ogambye ogenda kuwasa mukyalo ono. Konze ne mugamba nti binaaba bivuddemu byonna nja bikkiriza naye nga bwe okimanyi nti ne omusaayi ne gubanga mulwadde era mba sisobola kugattibwa oli bw'abeera omulamu ate nze nga ogwange mulwadde ate ningattibwa naye kubanga ekkanisa tekikkiriza. Kakati ne babuuza omukyala ne bamubuuza nti nno singa omusaayi gugusangibwa nga mulwadde oteeseteese otya gwe nga gwe? N'agamba ate sirina kyakola ekibaawo kye kibaawo. Akati ne bankwasa ebbaluwa yange mu bbaasa ne baŋŋamba nti nno omusaayi gwo mulamu temuli ndwadde naye ne bamukwasa ye ne bamugamba nti nno omusaayi gwo guli mulwadde gulimu akawuka akaleeta mukenenya. Okusooka tetwakiraba naye tuli ku ddaala lya kugenda kugattibwa wano. Kati omuwala n'ambuuza nti kakati ekiddako kyeki? Kyogamba abasawo b'ebyobulamu kye bava batugamba nti nga temunnaba kufumbirigana kyandibadde kirungi omuntu neyeekebeza emirundi 3 after emyezi 3 noddayokko emyezi 3 era noddayo. Kakati munnange mmaliriza amaze okumbuuza ekibuuzo ekyo nimugamba munnange sirina kyakukola kubanga omuntu omulamu tebasobola mugatta naki na mulwadde. N'agamba nti nno nze kati ngenda mu njiri nze ngenze kuweereza Mukama. Nimugamba nti kale kati nze nenzija nze ebiseera byange byali byakujja wano. Biseera byange byonna kujja wano kati nenzija nsaba biseera biwaliwo counseling ziri ezasooka ez'olwokuna ati nenzija wa Musumbagirede ndi munnyonnyolamu. N'aŋŋamba nti mwana wange noonya Katonda oyo nno yandiba Katonda ng'akukoze eki
akutaasizza ekyo si yenkomerero naye mu kiseera ekyo bannange byali si byangu naye Mukama nanyambaza bufumu omaze okwanjula ebintu sente naziteekamu sente naye mu byonna nesigwamu maanyi ninoonya Mukama weekuŋŋaanya nanoonya Mukama nze saawulira bigambo by'abantu bayogera abantu bayogera bayogera olwo bakusaasira bakukonda eminga ate oba ogamba nti no baba bakusaasira abamu bakusaasira abamu ne bakusalira omusango kubanga waliwo kiwoleka nga tokibuulira n'abantu kubagamba nti kino kyekibaddewo kubanga n'obudde engeri gye nali embulaze obw'embaga nga tolina kyonyonnyola omuntu n'omukola kinakukkiriza olwo kaadi mwabagamba mutya nti embaga eyimiridde ekyo nakibagamba kubanga saakikola kisaakirumamu nekibagamba ekintu nekistopinga neneyongera okunoonya Mukama noonya Mukama netugenda ku nsozi era bannange kyeva ngamba abasingo tebaggwa mu maanyi bagende mu maaso singa musumba abayita beyongere bweyongezi ne bwobanga omuntu yakumenya omutima togusalangawo okukola kintu kyonna kifu bwe noonya Mukama munnange bwe kyamala okuggwawo ekyo nemmala emyaka 4 sigambanga muntu mulala kyankuba naye sitaani wadde yankuba teki saggwanga mu maanyi yadde n'omunogu saapa wanga nenyingiranga olusozi nenzijanga wadde ng'enkuba lumu nali nva ekabujja nzijja nga nyambadde bulungi enkuba eyali etonye bananingwa mu kitaba kyawali omanyiwo waliwo ekitaba kuttaanaawo mu mayanja awo awakagaali nansuulamu banange nate nenzirayo nenyambala engoye endala era nenkomawo nenzija nsange service eryomala okufumba akabulimu kakyaliwo n'abaana tumala obbasaavinga nendyoka nkola ki netujja nenzija nenoonya Mukama saawa 9 olusi 10 nenzirayo nenteekayo ekyeggulo ku dining owulira obumalirivu okera ku makya nenfumba 11 kwabojjaawo saawa 3 abaana balina okubanga balina okubanga bamaze okunywa obuugi na buli kimu kyonna bali mu kilaasi ntaddeko ekyemisana saawa 7 baba bali mu kulya balidde nze saa 8 nze nyambadde nzijja mutundu osange service etandika omwenda kati saawa 10 kitundu nze nga nfuluma ngenda kuteekayo emmere ku dining eyekawungeezi nembeerawo emyaka gyange 4 nga sinabagamba mulala yadde n'omunno ogumu olumuddamuko okuwuliziganya oli yagenze mu njiri yadde teyaddamu kuwuliziganya nange yajja n'ajja n'abeerako wano netunyumyamu awo n'agamba nti kati ebyo nze nabivaako kakati neŋŋuma musumba Tom alina akantu kakola mwami Lutalo bw'aba atutte basingo ku lusozi encouraginga oba zambasinga amaanyi ogenda okwekebeza ate era n'ababeera bakalina atwalayo obudde obulala obutuulako nabo ate n'okusabako nabo ekigambo ekyo kyewayitamu naawe okikubiriza basingo bonna asobole okugenda ategeere sitatayo obulamu nga bwe buli era kintu kikulu nnyo ne bw'obanga olyotya kikole ogenda olabe ofune obulamu bwo bwe buli
kubanga in case kintu kyonna kijja ekyamagero kijja esawa zonna omuntu asobola kati omuntu ayinza okugwira obuguzi n'agamba nti no mpa ku ssimu ku namba yo okitegeera tomanya kiki kyakoze eki kyajagalidde akati gwe ate nodda muki mugamba nti ate oluyinza ogiwaayo nomala ogiwaayo naye nga kiri tonakikola kubanga fe abasajja tulina polisi tusobola okujja obuzi netujja wadde nga twogera tuli bamukwano nja nekugamba tugende ku musaayi nga twakola ki nakugambako nti njagala kuwasa kati nekugulira buguizi nga tomanyi lunaku tolumanyi siri kugamba olaba twetegekera mawanga n'ofuna passport naye nga ne-invitation togirina bulamu bwakwetegeka eri basingo bwekityo bwe kiri kakati bwekityo nemala emyaka ena nga sigamba nga muntu mulala bwe nagimala era ekiseera nekintu nekiddamu niŋamba nina okuwasa myaka nno gitambula bwe nagolokoka ku luno niŋamba setaani wankuba tteke paka kati nkuwangula nendaba omukyala namugamba ti njagala kuwasa era okyali ku saidi ya mwoyo oyagala mubuulizi wa saagala mukyala atali mulokole saagala mukyala atasaba kiddemu saagala mukyala atasaba ate atanoonya mukama kyogamba nga owakabina kiutekisi ebyo ebyakabina nzi ebyakabina saabigendangako nnyo ye taata nze ekikulu nayagalanga omukyala atya katonda mulokole anoonya katonda kakati ningene namugamba nangamba kale tugende ku musaayi netugenda ku musaayi fenna ne batukaya netusanga tuli balamu fenna ndowooza ekyo kiteekako essiraawo sekawuka kaali kakulu amazima genyini netugenda ku musaayi bwe twagenda ku musaayi nebatusanga nga tuli balamu fenna ate mukama amaze okukkiriza netutegeka ebyokwanjula kati bwe tulitegeka ebyokwanjula olunaku lwentandika meeting wayita wiiki emu ne bangoba ku mulimu kyali nno kinene amazima genyini era edimasa yakera ku makya nankubira essimu naŋŋamba Lutalo nkwetaaga neŋŋenda yali January nga 4 naŋŋamba omwaka guno sigenda kukola naawe twali basatu nze n'omulala gyali ali mbalala omulala yafa naŋŋamba nimubuuza nti lwaki yali brother nimugamba brother lwaki ate kiki kikoze kiki nti luli mwansaba ssente nti nno mbawe ssente z'okwoza siziyina nimugamba brother bwe kibanga kyakukosa tusonyiwe tokikola kireke ekikwa kakati naŋŋamba nkugambye omwaka guno tetukola fembi nimugamba kale brother nenkikola ki nenkita olwo kikulengedde otandika mubutingiza embaga amusaayi ku luno buyiseewo panange kokyo kati katukube mulimu nali nguzeeyo ka bodaboda akati bodaboda eri nga mpya nga njiwadde omwana avuga ebisente bwe nafunanga ninkuŋŋaanya nga ngenda olwo ntegekera kunyanjula akati bwe ningulayo ebintu namanya nti bangobye ku mulimu ennyumba mpangise akati ekiseera nekituuka ne baŋŋamba nti nno baganda b'omukyala bwe ŋŋenda okuwasa ne baŋŋamba nti nno olina okuleeta ente olina okuleeta ne fridge ogwo gwe bayita omutwalo omutwalo gwo gwali gwokka omutwalo nze bansaba bayibuli kano kasiimo k'abazadde kati kali kasiimo k'abazadde kati wano ate ne baŋŋamba mbuno nti taata nansaba ekirabo nga kya TV
ngali otwala muwala kati embeera bannange embeera nga mpitirivu embeera nga mbi nalinamu emitwalo gyali 2 nga maze okugulayo sukaali ne gomesi emitwalo gyali 2 kati bamala okitegeera nti taata nsabye ekirabo kya TV neŋŋenda nenziwa olwono twali mu njiri tutandise tuli mu kubulira enjiri naye crusade musumba tumwine nga yategeka crusade ati tuline musumba aba musumba Nasani nga tuli bantu bangi kati musumba Nasani naye yali mu mbeera mpitirivu musumba Nasani munyenyere byokuwasa nangamba Lutalo manyi nina TV yange empya badde nali nakagigula naye njagala sente ate nga taata w'omwana yansabye TV nangamba ndi box ekyali namu kakati nimugamba jinguze kakati musumba Nasani ntwala weji yali ali nga muwa sente nga TV yajimba nga njitwala n'ekibox kyayo nga jinsabika anjitwala genda kuŋŋaanyizanga ebintu kati nga tuba tunatera okutuuka mu wiiki esembera okwanjula abawaabu w'omukyala bampita baganda be nga bambuuza nti oginawo ki kyobyoleeta konze nimbagamba ninawo sukaali n'ebintu ebirala n'amagomesi na buli kimu ebirala ne baŋŋambe nti ne fridge obireeta konze nibagamba nti sente siina kubanga nabagamba bangoba ku mulimu ate pikipiki eno beŋŋamba ogitunga tunaalya ki nga tukoze eki tugenze tuli mu bufumbo ne baŋŋamba nti no gitunde olina okuleeta ente ne fridge wano niŋŋamba bannange nga tekijja kusoboka akati ne baŋŋamba nti wuuyo genda oyigere naye netudde ebbali mu mbiriizi z'ennyumba twogereganya nimunyonyola ng'omuntu bwonyonyola omuntu munno ekigambo kyeyaddamu yaŋŋamba sigenda kufumbirwa nimugamba eki naŋŋamba sigenda kufumbirwa nzi nkikugambye nga TV bagikuwadde nadda tuweri olwo nafunayo emitwalo 3 nenjigulirako akatanda buno obutanda bwabwo bwa TV naŋŋamba sigenda kufa neŋŋamba kale nze netutuuka ekiseera ne batusiibula nenzijja wano nenoonya mukama asaaga ng'ali sirias nnyo nnyo ensonga gyawa nsonga ki sigenda kutwala fridge nante ye muganya okufumbirwa kakati ndiŋŋamba wange nze ninzija wano ninoonya mukama ngenda okulaba nga banzikiriza nga ngenda nga baŋŋamba jangu tugende mujje nga tugenda tewafuna kusoomozebwa abantu abayimirira naawe ng'oyanjula luli olwasooka kubanga kyenafuna kiri kyasuula abantu wala nnyo nekibankubako kyonna era sente zino zenagenda okunyanjuza wano nafuba nganze nga mukama yanyamba kubanga nali siina okuddamu kugamba bantu kubanga baali bamanyi nti ebyoyo munnange nengenda maaso ne banzikiriza ne tutwala ebintu byaffe ne tutuuka kati wana akaseera ke balubuuza nti nno omugole ebintu bino tubirye nti nakkiriza nti ye taata ebintu tubirye akatuuyo neŋŋamba awo kiwedde bambi abasajja namwe mubeera ku kakati munnange tuba tuli awo
tumaze okukola ebintu emikolo gyonna baleese kabbo ka muwala kano nga bw'okamanyi bakampadde bakatadde mu motoka bansiibula bamaze omugole yakandeetedde tukute ekkubo lyaffe tugenze tutuuse ewaka anti olwo balaga ennaku z'omwezi zo n'amukomerawo mu mutwalo nalingi nabalaga gwakuna 2012 kakati nvuddeyo ntuuse ewaka enkeera omuwala najja akulabeko naalya ku kabbo ka muwala kali bamanyi okukomawo ne babulyako naalya n'atambula yamala okulya bwati n'atambula nakola ki n'agenda okuva olwo essimu neekutukako leka naawe mwana gwe amazima genyini neekutukako okumala emyezi 9 essimu y'omuwala essimu y'omuwala nga teriiko zikira bansala ku mulimu epikipiki eri nagiwa omwana agivuga era nali namwewolako ne ssente zagenda okugula ebintu kakati mu kiseera ekyo nijja nfuna omulimu era nali ndi wano nga ndi mu kusaba ebyo byonna bingwako nga wano sivaawo nga tonnazuula busibe bukuliko ng'emizimu ogikuba tegiwulira gambi kyebayita okuwasa okitegeera kyebayita okuwasa omusajja okuwasa n'omukyalo okufumbirwa lubeera lutalo tolina birotowaloota nga oba waliwo ebikayanira bikawula byajjanga nga oluusi nga binkozesa bwe bityo naye nze ninenyongera nga noonya mukama buli lwekyajjanga nze saagwanga mumanyi ninzijja noonya mukama nange bwe kyankubanga nange nga nkikuba nga nzija nga nkuba kakati kimanyi okumalamu amaanyi abadde mu durayi ate kawuula nnumbira ki nkugambye ate mu kiseera ky'olutalo lw'okuwasa gikubira ddala nabumalirivu bwennyini kikomawo fuluswi mazima gennyini akati bwetu emyezi egyo mba ndi wano niŋŋamba mukwano gwange nimugamba naye bangoba ku mulimu siina mulimu nagamba kiki nimugamba siina mulimu nange naŋŋamba nti kaŋŋende nkole kiri waliwo kojja wange ninamugamba kaŋŋende bwe yagenda okuba olulunyi lwankubira essimu naŋŋamba nti bakwetaaga enkya niŋŋenda enagenda nali ndowooza nti nno gyeŋŋenda wantuntu wali awo ngenda okusanga kojjawo ng'alina kampani namba nga ntwalayo nga mugamba yoono gwe mbadde kugamba mwami nga mbuuza ebibuuzo nga munnyonnyola ebbanga experience nga mbagenda wandika ebbaluwa genda oleeta ebbaluwa ya chairman obewo omukyalo oli eno ye human resource ngambe mutwalira zaali musanvu ne bankubira essimu zaalina ssaawa zaali nga zakawungeezi nti jangu enkya otandika okukola katonda tekimugaana kukola kyamagero nkugambye wadde obusibe bubaawo naye ne tukola tukimukubira engalo mukwano okubira yesu engalo n'akalwanange amiina katonda akusangula amaziga nintandika okukola kiri nno tekinaba mukyala esimu yakola ki yavaako olw'okugenda ew'omukogo waw'enkoko nkugambye naye tebaagala kundabako olwa firigi n'ente tewabiwaayo akati ate nga waliwo omuganda w'omuwala omulala ye yajjanga najja nayogera nange bulungi nga simanyi nti nga bayagala ki simanyi kati nali ndi mu kunoonya mukama lumu nga mukama ajja ŋŋamba nalifuna kirooto ng'ajja ŋŋamba nti nno gundi ng'asoma baganda be nga ŋŋamba amannya gaabwe ndi gundi ne gundi bateesezza okufumbiza mukyala wo omusajja omulala
mu kirooto bannange bwe nakifuna bwe nazuukuka bwe nti niŋŋamba lwerukwe bannange najja nyo nagombuku mu buto ninfungiza ko ninsaba bwe nasaba mu myezi egyo gye ngambye 9 nali ndi mu woofiisi ku mulimu ngenda okuwulira essimu ng'evuga olw'ensaba ekyuka enzije ogw'omu buto mukama nimugamba nti mukama ebintu bino twabisasula fembi era nze bwe nali ŋŋenda nakugamba era tebayanjula nze bayanjula gwe Yesu ku mulundi guno mukama saagala bintu bya kuswala endagaano nzikutula zonna nga nkutula mukama Katonda ng'annyamba nga nsumulula mwana wange mwami Lutalo ngenda kukomawo mu ddakiika ntono kangendeko mu bulango bw'abakama baffe amiina waliwo ekikwa naye Katonda alina amaanyi mangi mukwano tovaako tujja kukomawo ne mwami Lutalo atubuulire bwe twafundikirira